we are going to begin off with the most beautiful, the music box, the icon. We're talking about music industry. Juliana Kanyomozi. Last week omukyalo ne celebrating the birthday naye okwokanako ku baselebo abalala bafani be bakutte dollars ne bazikolamu ebigambo nti we love you Juliana. Sente zino zibalibwa okuba nga zatuse mu million 10 eza Uganda. Omukyalo ono yabadde so surprised about her fans. Naye ffe tubeera tukisoobera kuba y'omu ku bantu be baagala ennyo mu ggwanga. Wabula okwokanako n'abantu abaze ba celebrating birthdays zaabwe, omukyalo ono yakutte sente zino n'agamba zigenda sasula bills ez'abaana abali mu ddwaliro nga tebalina abayamba. She is so different. Tuyanziza nnyo kye wakoze mukyala Juliana. Happy birthday. Be Mukama Katonda akuwemu ky'osinga okwagala omukyala Juliana Kanyomozi, mama wa Taj Ombwat. Away from Juliana, wiki wedde era mwabadde mu bijaguzo byerere nga twalabidde omukolo gw'omukyala SUZAN makula omulungi awamu ne bbaawe Pastor Bujjingo. Wabula omukolo guno gwateereddwamu ssente mpitirivu. Mwana muwala SUZAN yanyumye era ddala wano wetugambira nti omukolo gwa makula mazima gabadde makula. Nga emikolo gy'aba celebrities bwe gibeera okugenda ku mukolo guno wabadde oyina sooka yitibwa era batini nnyo abayitiddwa. Wabula babatuuseeyo bakakasizza nti okutimba kwabadde ku point, okwambala kw'omugole kwabadde ku point, makeup yabadde ku point, akaviiri konna kabadde ku point. Bagamba omukyala yanyumye ekigambo ssente kyalagiddwa ku mukolo guno era pastor yakoze ekyo kyennyini ekyabadde kimusuubirwamu okukola ku mukolo guno. Kusinziira ku nsulo ezesigika obukadde obusoba 50 bwateereddwa mu kukyala obukyazi okw'omukyala SUZAN makula. Wabula obufaananyi bwafuluma ne bubona Facebook ne bubula buli hando gy'omanyi. Abaana ne batandika okugamba ate pastor ate bannaye yawasizza ng'omukyala tannamudivosinga ye yabagambye tagenda linda ebyo ate oba omukyala gwe yafunye ng'amwagala mwetegefu omutwala mu bazadde be. Ebintu byabadde so waawo. Diko yeka oliko yabaddako by'amaaso n'agamba nti ekyo. Wabula omukyala ye Teddy yavuddeyo ku Twitter handle ye n'agamba nti nze yadde omwami agenze mu maaso n'awasa omukyala omulala nze siri mwetegefu divorcinga mwami wange era nze mukyala we ali official Ombwat. Okukujjukizaako mukyala Teddy Bujjingo ye yali mukyala wa Pastor Bujjingo era bano baali bamaze ebbanga ddene nga bali bonna. Wabula twali tuli awo pastor yavaayo n'agamba nti yali ayagala ayawukane n'omukyala Teddy Bujjingo era nga ye agamba nti olw'ensonga ezimu zali oba oli awo tayagala kwakyukiriza ezo maka zali zimuleetedde okubeera nga ayawukana n'omukyala ono. Era kino kyaleetera okubeera nga pastor asalawo afune n'omukyala omulala omukyala SUZAN. Y'omukulu bwe yalabye ng'omukyala amulwisa n'agamba nti nze kangende mu maaso n'emikolo ebyo binaatusangayo era wano we yakyalidde mu maka g'omukyala SUZAN Bujjingo mu famire ye n'alaga kye bayita ssente n'alaga okutwala obuvunaanyizibwa era nga kati wetwogerera mukyala SUZAN makula is the official wife omukyala ow'empeta omukyala latest ow'omwami Pastor Bujjingo. Agaliza kisinga ako kuludda olwa KATEL omulyaluba wamu na mukyala Momo 19. Omwaka guno tegwabatambulira bulungi kubanga twali tuli awo omwaka nga gwagatandika mu makatikati awo tugenda olaba nga bano ababiri abaali bava okwesibanika ababiri bano bagenda mu muzikiti Old Kampala era ne basibanika. Wabula mu kaseera akataali kanene ababiri bano baakyankalana era ne beekyawa empapula ne zifulumya buli kimu n'ekifulumya ebyakyo ne tubuuze ne tugamba abantu abadde baakagenda ku mikolo, abantu abanyumidde obufaananyi, abantu ababadde ku mizikiti ate kiki awolugamu ne luyisingana nti omukulu KATEL yali akoze ekibi n'akuba omukyala Momo 19 era nga kino kyaleetera n'olubuto Momo 19 lwe yalina okuvaamu era kino kyanyiza nnyo omukyala n'agamba wano nze sikusobola wekituuse ekyokunkuba tetukyasobolegana. Ebbanga litambudde nga bano ababiri babulidde ddala ku social media kwennyini awamu n'okubeera nga tebakyakwatagana okubeera nga beeyagala. Wabula emabega kwe twabadde surprise ababiri bano baakomyewo ku internet mu kiseera kyekimu era nga olugambo ne lutandika kuyitingana nti twandibeera nga tugomerera amagomesi, twandibeera nga tunoonya makanzu anti emikolo emirala gigenda kujja. Abaali balowooza nti bano ababiri basobola okwekyawa tekisoboka. Bano baatondebwa kubeera bonna bye bayise mu bingi era ne ku mulundi guno
Batudde ng'abaagala ne bateesaganya ku nsonga zino era ne kiggwa eyo nayo n'empala n'ebaddewo okukyawagana kwonna okwawukana kwonna ne baddamu ne bakwatagana era olugambo olusibuka mu sources ezeesigika lutegeeza nti mu bbanga eritali lya wala essaawa yonna tulinde kaadi Twitter nti emikolo egya Momo 19 wamu n'omukulu Sulaiman aka Thanx KATEL gituuba Chowe tuli okutusako ekyo kyennyini gwe ali eyo kyewetaaga okumanya biki ebitambula emabega wa camera byotamanya. Thank you for watching. Thank you for supporting Fatuma Sulaiman. Eyakatwegattako clicking awo wolaba akagambo subscribe onyige ne notification bell ogamba omulala share the work comment like byonna byonna nja biku